Poliisi eri ku muyiggo gw'omuvubuka ono agambibwa okuba nti yadduse eggwanga oluvannyuma lw'okutta omukyala amanyiddwa nga Halima Nampeera ng'ono aziikiddwa olunaku lwaleero era nga omwana ow'obulenzi oyo oba oyo yakuulise ne miliyoni z'ensimbi eziwerako ddala. Yamuttidde wali eri mu disitulikiti y'e Wakiso e Kasenge era ng'ekyamusizza z'ensimbi ze. Ababiri bano babadde mu Habatina naye nga omukyala abadde asinga ate ku muvubuka emyaka. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Kupijje kwoli omulungi atumbudde nkwanirizaako kansubire nti oli bulungi gy'osinzidde okuba nga te otunize n'ennyongera okwebaza gyonna gy'otossako engalo eyo gy'osinzidde. Poliisi ng'ekozesa embwa enkonzi y'olusu ekutte omwami amanyiddwa nga Enoch ku bigambibwa nti ono yandibanga yasse mwannyina amanyiddwa nga Ninsima wali eri mu disitulikiti ey'e Rwampala. Kigambibwa nti Ninsima yattiddwa bubi nnyo nga bakozesa ebyambe oluvannyuma lw'omutemu okumufumitafumita bw'atyo n'amulekaawo ng'atawa we yasirizza omukka gwe ogw'enkomerero oluvannyuma lw'okuvamu omusaayi omuyitirivu ddala. Okusinziira ku poliisi ng'ekozesa embwa yaayo enkonzi y'olusu Enoch musanze mu meeting omwabadde abantu abayitirivu ddala wabula embwa ng'egobera olusu yamwesibyeko okukakana nga poliisi emutaddeko empingu. Kigambibwa nti omwami ono n'olumu yasangibwako wansi w'ekitanda ky'omugenzi n'ejjambiya wabula nga ku olwo teyasobola kuba ng'ate aggusa mishoni ye. So ng'ate omulala nga naye amanyiddwa nga Enoch ng'ono yeewunyisiza bangi ku mukutu ogwa TikTok oluvannyuma lw'okukola vidiyo bw'atyo ne yeepostinga ng'agamba nti rest in peace in advance goodbye n'asiibula era n'ategeeza abantu nti agenze kuba ng'abakwatira ebifo mu ggulu. Wayise ennaku nga bbiri bw'atyo n'abikibwa nti yavudde mu bulamu bw'ensi eno oluvannyuma lw'okwetugumbula. Omwami ono kigambibwa nti ekyamuleetedde okwetta kwe kuba nti mukyala we gw'abadde amazina y'ebbanga ng'amulinamu abaana 6 nti abaana abo oluvannyuma lw'obatwala ku DNA kyategerekeseko nga ku bonna tekuli wuwe n'omu. So nga te mawulire amalala ag'ennaku mu kifaananyi omukyalo ono yabadde amanyiddwa nga Mama Lucky. Amanya gamatuufu tetunaba kugamanya wabula nga kigambibwa nti ono yafiiridde ku nnyonyi bwe yabadde ava okuba ekyeyo. Yabadde akola omulimu ogwakazibwako eri akadaama kitalo nnyo nnyini ddala. So ng'ate ne mu kampeyini ezigenda maaso okuba nga tezikwajja aba NUP tebannaba kufuna kukalembereza yes era nga mu bitundu eby'ebudaadire olunaku omukulu Kyagulanyi Ssentamu yali awenja kalu private doctor bw'atyo yagenda maaso okuba ng'ate akubibwa amasasi ab'ebyokwerinda nga gano gamuviirako obulamu bw'okuba nga ate bulugenda. Kyo ekibiina ekitaba abaddukanya emikutu gy'ebyempuliziganya mu ggwanga ki National Broadcasters Association bwe kityo kivumiridde effujjo eryakoleddwa ab'ebyokwerinda ku munnamawulire wa BBS Terefina amanyiddwa nga Ivan Mbade bwe yabadde akwata ebigenda mu maaso mu kampeyini zaakwatidde bendera ab'ekibiina kya National Platform kuba president mu disitulikiti ey'Ekwene. Weewaawo kigenza maaso okuba ng'ate kikubiriza ab'ebyokwerinda okumalira amaanyi mu kukuuma abantu so si kubanga ate babatulugunya. Ono yaddusiddwa mu ddwaliro ng'embeera si nnungi n'akamu n'akatono ddala. Katumuteeke mu ssaala Mungu amusuuse naye nga abantu bangi bagenze maaso okuba nga ate balozaako kuba ebyokwerinda oluvannyuma lw'okuba nga bakozesa omukka ogubalagala wamu ne pepper spray era nga ye avuga emmotoka eriko ebizindaalo by'ab'ekibiina kya National Platform yavuddeyo ng'akaaba. But I am asking you to take the matter and you vote for change, vote for the umbrella. Now look at the police officer pepper spraying the car. Okay. How we taking pepper spray? Okay, now let us move slowly. Tell your officer to stop pepper spraying the car. What you are doing is illegal. What you are doing is illegal. What you are doing is illegal. Okay, Peter Poker, let us move forward slowly. Ladies and gentlemen, all over you in the world, I want you to observe this. Police is doing to the people. That is the dictatorship in Uganda. That is the problem of 40 years of dictatorship.
It is a speed. It is a speed. It is a speed. Batusombye kati tuli ku bigere tuddayo waka. Enjala tutta. Enjala tumalawo batusombye. Akabonero ambulera. When the hunter gets hunted. Yes, kyekyo kyolabye mu katambi akakasembyeyo tear gas nabo bwe batyo bamulozezzaako ate nga be bamukuba weewaawo bo mu district ey'e Masaka batandise okwekaabira oluvannyuma lw'abantu abatannategerekeka abatambulira mu mmotoka ekika kya drone kubanga ate babasalako ne babakuba mizibu era nga tufunyewo omukulu amanyiddwa nga Jamiliga ono yavuddeyo n'agenda maaso kubanga ate alojja ekyamutuuseeko era nga yawonedde watono ddala nga n'ensonga eyabadde mukubya tayinza kugikunnyonnyola. Nze Jamiliga ow'Ebudda Komansimbi omuluka Kisojo egombola Kibingi zabadde essaawa 3:30 mukyala wange nankubira nti wazeeyo muluka za Hassan 2 zikwagala nga ndi kaduuka nensigalawo kaduuka nga nabadde ngula obuntu bwange nagenza okulaba nga emuluka dulooni ejja nga babuukamu nga bajja okunkwata nga nzira emabega wa kawunta gye bansise ne bampalaganya ne bankuba emigaawo ne banyingiza dulooni ne batandika okunkuba batandise okunkuba ne bansambasamba ne banga nti twagala mwami Senfuka ali luddawa boba obeera naye ne banga Senfuka tannaba kujja tumwagala kati ne bansongamu emmundu bansonze mu mmundu ne banga nti kwebaka wansi nebaka ne bagenda nga bankuba banninyalinya bankuba omutwe ne brass wire ne banzikiriza owasani ne batuuka ne banyingiza akayumba ne batandika okunkuba ne bankubira ddala emigo gyennyini paka Hasani lwe yavuddeyo awo ningira nebetakulizaako nenziruka oluvannyuma kwe kujja mu ddwaliro abo wange ne bandeeta mu ddwaliro olwo batandise okukuba amasimu esimu basoose kujinjijjako ne beetakulizaako nenziruka kwe kujja mu ddwaliro era ne kaakati nkyali ku kitanda ngenda kuddayo ku kitanda yenvudde okujja okukola statement 1 ku origino ndabe kiki kye bankubira sikitegeera era bakubye n'abantu bangi ku kyalo okwo era omukazi yaŋŋambye waka nti babadde abantu nga 30 ne babikkula entimbe ne bakola ki byonna simanyi kyatwagaza ebyo ebyange bannange. Pulezidenti w'ekibiina kya National Unity Platform bw'atyo yeeyongedde amaanyi oluvannyuma lw'abato ate okwongera okumulaga nti struggle bagitegeera n'okusinga oboolyawo abakulu. Kino nno kyavudde ku katambi akagenze maaso okubanga ate kagoyinga viral ak'omuto eyavuddeyo kubanga ate annyonnyola oba ayanukula omuntu eyamuwandikidde n'amugamba nti akyali muto okubanga ate yeenyigira mu bya politics abiveemu. Ono alina ensonga ze yawadde lwaki yeenyigira mu bya politics. Ganda bange wasuze mutya waliwo n'agambye nti nno you are too young to join politics ng'ategeeza kyali mwana muto kutabika mu by'obufuzi. Nolaba muganda wange singa naye mutabanyi wa minisita yenna oba Nabbanja oba ani nga ndya bulungi ng'ensula nnungi nga nsoma bulungi era nga ne service bagimpa bulungi nga n'enviiri zonna nsalako bulungi singa segatta mu byabufuzi nefe abaana b'eggeto tubonaabona nga tulonda ebicupa cukanga ekicupa letujjamu ekyokulya ka school fees aba KCCA batunyigiriza ne batusanga ne batukwata ne batukuba abamu ne babasiba abaana era ndowooza era ondaba ebigatto byonna bifu
muganda wange mbasaba ennaku z'omwezi nga 15 mugende mulonde Minisita Kyagulanyi Sentamu Bobi Wine basaba baganda bange nfukamire n'ofukamira kuba embeera y'eggeto gye tulimu mbi nnyo era nkusaba bijja n'obojjali nimpeeka folo oba maze ishalinge neyanziza. Ebyo byo nga bikyali awo y'omulamuzi wa kkooti enkulu etawuluza Enkaayana Joyce Kavuma yagenze maaso okuba ng'ate agoba okusaba kwa Theodore Ssekikubo mwe yabadde ayagalira akkirizibwe okuwawaabira akakiiko k'ebyokulonda n'avunaanyizibwa ku byokulonda essembabule omusango gw'okuwandiisa General Emmanuel Rashande mu bukyamu mu kalulu akabindabinda ku kifo ky'omubaka w'Olwemiyaga mu Parliament. Weewaawo omulamuzi yamutegeezezza nti okuwaaba kwe takulabamu kanigguusa. Ate nga ye meeya amanyiddwa nga Alinganda Kasirye Mulyanyama bw'ati akubiddwako amawulire nga bw'aggiddwa mu lwokano olw'okuvuganya ku bwa MP Makindye East. Bw'atyo agenze mu maaso okuba ng'ate abategeeza nti oyo propaganda temutawana kuba nga ate mumuwuliriza. So nga ate yakwatidde ekibiina kya NUP Bendera omukulu amanyiddwa nga Mukiibi Dennis wali eri ku bwa Lord Councillor Kawempe South. Bw'atyo yagenze maaso okuba ng'ate atwalibwa ab'ebyokwerinda wamu n'abakulu abalala aba political activist okuva mu kibiina kya National Unity Platform olunaku olw'eggulo. So nga ate era mu kaddeke kamu NUP eri mu maziga oluvannyuma lw'okuba nga meeya abakwatidde Bendera ku bwa meeya mu Makindye Division Olugala Bosco. Bw'atyo yagenze maaso okuba ng'ate aggyibwayo mu lukalala oba mu lwokaano okitegeera ono abadde n'abalala awerako ddala 11 wabula ye akulira oba atwala akakiiko k'ebyokulonda yagenze maaso okuba ng'ate abayiwanga agamba nti tebasaanidde. Kino nno kyaviiriddeko omukulu Kyagulanyi Ssentamu okuvayo n'ategeeza nti kyonna aba NRM kibanoonya ne byabakama ndowooza essaawa eno bagenda kuba nga ate bakola ki bakifuna. Naye nga ye omukunja atasera ku nsonga eno atenderezza omukulu byabakama okuba omugezigezi ennyo. Otunuulira abagamba byabakama mbu tategeera n'obatunuulira si yeye oyo byabakama gwe mugamba nti tategeera ze Makindye n'ajjamu bakansala 9 mu lwokaano n'alekamu owa NRM ogu owa Nuupu amuggyemu baanikira muntu bonna abaggyemu. Kati nze ku neesiga gye neesigamu byabakama essaawe busobola okukyenkya nga ne Museveni amuggyemu. Katonda wange kubira Yesu engalo z'amaanyi. Ekyo nno nga kimaze okukolebwa omuyindi amanyiddwa nga Yasin Omar bw'ati yagenze maaso okuba nga te alangirirwa nga bwali unopposed wali eri mu Makindye Division ku bwa meeya era ngono wa kibiina kya NRM alina obubaka bwe yasibiridde abantu oluvannyuma lw'okulangirirwa nti ayiseewo bulambalamba. Twagala kuweereza bana Makindye bonna tetwagala okusosola. We want to unite the people of Makindye under our leadership. Tukolere Makindye yaffe. Omukulu amanyiddwa nga Samathias Walukaga ng'ono ye meeya owa Kyengera Town Council bw'atyo abadde yeesimbyewo oba abadde mu lukano naye nga te yaggyibwamu emabega ka oluvannyuma akakiiko k'ebyokulonda okuba nga te kamuwandagala ebbali oluvannyuma lw'omukulu amanyiddwa nga Medali Lubega Sseggona okuba nga te amuwawabira nti empapula ze zirimu amatankane. Ono yagenze maaso okuba nga te ategeeza nti obuwagizi bwe bwonna abuuzizza ew'omukulu amanyiddwa nga Emmanuel Magola ngono ali independent era bw'atyo n'asaba aba NUP bonna okuba nga akalulu kaabwe bakawa omukulu Magola ku lwa Busiro East. Nti omuzannyi gwenfunye mu katale agenda tuwangulira ekikopo kya sizoni eno ekikopo kya Busiro East ne Emmanuel Magola Sam.
Byabaka mayongeredde ddala okubanga ate yeewuunyisa bangi olw'ebyo ebitagatta ebiri mu kalulu ka 2026 abangi nga bakyalajana nti gye balina okujja obukonge tebabasangayo basanga waggale blabla twatugende Abannayuganda kibaweddeko oluvannyuma lw'okulaba nga ate omu ku abo abagenda okubanga balonda mwana muto era ng'ekifaananyi kye ekyafulumiddeko kya mwana muto ddala ddala ekintu kino siyinza kubanga nkyewuunya nange nagenda ku ssomero okubanga ate nkola ki mpandiisa abaana baffe baatuyita tugende tuwandiisa abaana baffe mbu bafune endagamuntu naye ne bebi gwe nali ate nina atanaba nakuweza myaka 3 ne baŋŋamba nti n'oyo naye tumwagala kyokka nga tasoma ne bamunsaba naye nabagamba n'eddono ye mumuleke okitegeera so baali bamwagala naye bakole ki babiri nga bamuteeka mu system kakati kintu ekiti bwe kiba nga kirabiseeko sisobola kubanga ate nkyewuunya kubanga abaana abali mu P1 P2 baby class top class bonna babakolako mbu bagenda bawa national IDs naye bannaye baleese obukonge eno ewaffe naye wako ng'akazze kaakano akange kakyabuzo yakayina nannyini waako y'oyo erinnya eryoyo Alan X bamuzaala mu 1977 musajja azaalibwa Ddimu Modo Central Jesse uyo uyo mukulu uyo mukulu addaye Museveni okoze ebiro tukoze buli kimu naye twogera kuno nakuli naye nzikiriza nkwanjulira essomero lya Smile Africa Junior School essomero lino lisangibwa wali eri Masaka naye nga ssomero ly'amaanyi nnyo nga bw'okiwulira bano batendeka abaana lya primary naye batendeka abaana ebintu by'emikono okitegeera omwana nayiga okutunga omwana nayiga okulunda omwana nayiga okubajja ate nga school fees waabwe musaamu bali ku $58,000 okuviira ddala ku primary esooka paka ku P7 naye nga kwezo ssente ate kwano totwala requirements bitabo simanya biki byonna obisangayo ku ssomero bibaayo ate nga n'abaana baba kusigaliza mu holiday kakati nno gwe abeetaaze ng'oyagala okugenda okwewandiisa noonyaako kubanga abaana abagenda okubanga beewandiisa guno omwaka okujoyininga essomero lino ogenda kubanga weewandisiza bwere registration agenda kubeera free ogenda bugenzi na mitwalo gyo egya school fees gye nkugambye nga gw'obalekera omwana ate nga nammwe abatabeerawo ku ground omwana wo mulekayo ate nabeerayo bulungi nnyo nnyini ddala nga talina yadde ttabbo nga bamukukumidde ebyokulya ebyokunywa ebyensula byonna biri ku muzuuli omukulu amanyiddwa nga Nyombi Tembo yavudde bw'atyo n'abanga alabula bannankyukakyuka naddala ba NUP abeesunze enkozesa y'eno omukulu Kyagulanyi Ssentamu gye yagenda maaso okuba nga ate abalagira nti singa baba baggyeko internet bagende mu maaso okuba nga beekwata bitchat era n'abategeeza nti bagidownloading bagiteeke mu ssimu zaabwe ono yabagambye nti byonna babimanyiko era temwetantala bitchat ereme basi kya musanyo eyo tugimanyi mbategeeza tugimanyi bulungi eyo bitchat ekosa bluetooth ena protocol gye bayita nostrom gyekozesa okosa unlicensed spectrum amayengo getawa license okola bu communication meters 100 mita 2 tugimanyi oba oyagala kukozesa eyo okumenya amateeka tojja kusobola kukikola kubanga tugimanyi nabagambye nga regulator nze nsinga okuba n'abakugu mu byempuliziganya mu ggwanga mu ekyo nkibagambye ddala nkiddemu nina abakugu bangi nnyo ba software engineers ne ba electrical engineers ebyo babimanyi nnyo babisoma nnyo babimanyi so ekyo kireme kuba kya musa nnyo ekya bitchat tukimanyi nnyo n'okusinga abakibagamba internet kweri olwaleero ejja kubaako enkya ejja kubaako luli sirina yaŋŋambye ti intaneti eveeko mbagambye nti abantu abasobola okuŋŋamba nti intaneti eveeko nempuliriza nenkola assessment nendagira eveeko bali basatu mmwe baconsumer betuweereza muyinza okuga nti abaaye intaneti ereesa obuzibu ba operators bannanyini makampani abo oba gavumenti kwabo abasatu teri yaŋŋambi
mukama oba loudly oba officially nti neteeketeeka okujjako ki internet. Kati nganze sisobola kuddaano nga regulator nemba speculative ti internet egenda kola ki egenda kuvaako. N'olwekyo internet kweri era mbagambye nti bwe wabaawo ekijja okugisaako internet feke nnyini nze kennyini nja kukomawo wano mbabuulire lwaki internet evuddeko. Bwe kiba bwekiri naye sinnakiraba temanyi ebudde bugenzi sisinakiraba wala ebintu ebituuka n'olaba nti obudde twali badde twatandika dde okuteekateeka nga tuteekateeka naye sinnateekateeka sirina nteekateeka eyo era teri yankubye kaama nti nteeketeeke. N'olwekyo mubeere bagumu baana battu. Embeera ng'ekyali bw'etyo ye Speaker wa Parliament Anita Ntamong yavuddeyo n'alumiriza ab'oludda oluvuganya gavumenti okuba nti be bali emabega wa kasasiro eyabumbuluka wali eri mu kiteze n'atwala obulamu bw'abantu abawerako ddala. Era ngono yasabye nti ab'ebyokwerinda balina okuba nga bakola okunoonyereza ku b'oludda oluvuganya gavumenti bagende maaso okuba nga ate baanukula ku nsonga z'abantu abafiira mu kasasiro. Emabega kawa wabaddewo olutalo lwa Speaker wa Parliament n'omukyala amanyiddwa nga Betty Namboze Bakireke omubaka wa Mukono district. Weewaawo olutalo luno gye lwaggweeredde ndowooza nga goolo ziri 5-4. Omukyala amanyiddwa nga Speaker wa Parliament yagenze maaso okuba nga ate ategeeza nga Namboze bwe yalwala wano ne bamumalirako omutitimbe gw'ensimbi okuba nga ate bakola ki bamujjanjaba. Namboze n'avaayo n'abuuza nti bannange bwe mwali mukula ey'oku byalo embwa ya neighbor we yakulumanga ani yakujjanjabanga? Mbadde mmanyi nti nannyini embwa ye yalinanga okujjanjaba kubanga abo bennyini be bankuba emiggo egyantuusa ku kitanda. Kaakati ate lwaki babeera bagamba nti banzijjanjaba bajjanjaba buvune bwe bantuusaako. So ensonga zaabwe zo zibadde mpanvu ddala. Naye ng'ate ye omukulu yaliko omusirikale w'amakomera amanyiddwa nga Ampe Lawrence ng'ono emabega kaawo yatabukira gavumenti eri mu buyinza nga ayambadde ne uniform wabula ate bamala ne bamuwumuza bavudde ne bagenda maaso okuba nga ate bamulabula ne bamutegeeza nti alekeraawo okwasanguza ebiki ebyama byaki bya gavumenti. Ne bamutegeeza nti oguguba musango kyakola wabula nga ate takomyawo naye mwenyini avudde n'agenda maaso okuba nga agamba nti afuna okutiisibwa eri abantu ab'enjawulo. Bino bimu ku bigambo bye. What I'm seeing, I'm also becoming a problem for soldiers themselves. But I'm not scared because I know some of them they are not, but they call them so to fight whoever comes on social media with positive energy. Dear Ugandans, what I can tell you, be on truth. Don't work to impress anyone. Do everything. Don't think, how will people see me? But do what is right at the right time. The moment you start working to impress any person, then you'll go off track. I'm not working to impress neither Museveni nor Bobi Wine, but work for the betterment of Uganda. I'm a freedom fighter and I mean it. I'm a liberator. I must liberate my nation and Africa at large. Until we have one nation, one army and one passport. Why do we need passports? To move, see our neighbors, see our friends, see our relatives in Kenya. For God and my country. Eyali ow'ekibiina kya National Unity Platform n'akyuka okudda mu kibiina kya NRM omukulu amanyiddwa nga Twaha Kagabo yassa bw'atyo ye yagobeddwa mu mukolo gwa Buganda ku Museveni oluvannyuma lw'okuba nti abaliyo bamutenda enkwe. Okiwulidde ono ab'ebyokwerinda baalabye banaatera okumugajjambula ne bagenda maaso okuba nga ate bamuyambako okumujja mu nfeeno mpola naye nga ku mukolo kwo baamugobyeko nga bamutenda nkwe nga bagamba nti tebamwagala ate kuba nga abeetabamu. Si yeyeke yagobeddwa ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Tamale Mirundi Junior naye bw'ati yagobeddwa ku mukolo gwa NRM ogumu ng'ono ne ka t-shirt ka Museveni akeesunye bulungi nnyo nnyini ddala era nga yasangiddwa aswadde mu ngeri emu oba endala ku mikutu migatta abantu naye nga ebyo bwe byajjidde nga mwana mulenzi ono yakamala okuba nga ate atabukira omukulu amanyiddwa nga Bebe Cool. Mujja kunzitanga my father but me will talk. Nje kufira ku mazima nga woliya. We have had enough of this nonsense. Bayina buno obuwagizi bwabwe obujjano ne bukutiisa sina kyenja kulaba. I will see nothing.
We shall talk. Tukoyo bujozi bw'abayimbi wano. Who is Bebe Cool? Bebe Cool yani mu ggwanga lino. Who is he? Kajoga buli muntu. Buli omwana muwagire. I will not support anybody. Nze doctrine yange mugimanyi sifukamirira muntu. Nine gume. Busimanya John yambute yawagedde list yange. Bebe Cool list byokola bya kisiru. Why don't you grow up? Lwaki tokula? Bisiru bira bintu bya kisiru Bebe Cool. Mbuli city simanya abayimbi abasizo yimba go yimbawa oyimbawa. Bebe Cool njagala today otekeyo show nange ntekeyo show nkusinga n'abantu kati. Gwagule dinga banno. Ero njagala tubire ku ebyo ebyekisiru byo nga tukuwana. Bebe Cool ebisera byo kuwana byagwa. Tukoyo kukuwanira mu byekisiru naawe. Grow up. Watakula wabachi. Bisiru uriku Bobby Wine muleke. Bobby Wine takuogera ko gwa mwogera ko every day Bebe Cool uriku Bobby Wine. Why don't you leave the man? Yogere birungi Museveni byakoze. Bobby Wine muleke tolire voye. Is an international politician. Ebyo byotuwalanira ebyo. Garcia kati mbyogedde. Mwenze don't joke around with me, you younger boys. Nze nazalibwa mwenale mu mwenkulidde. Olunaku olwaleero yo mukramanyiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni campaign yazikubidde Nansana Kawempe era nga ku mukolo guno akungaanyiza abasumba mu biti ebyenjawulo bwe bati ne bagenda maaso okuba nga tebazeetabamu. Kubaddeko omusumba Bugembe, omusumba Ssenyonga, omusumba Aloysius Bujingo. Kino nno kireetedde bangi okuba nga ate basigadde baseka ku lw'omusumba Bujingo n'omusumba Jackson Ssenyonga nti babadde kabwanango era nga buli omu akimanyi wabula balabiseeko nga batudde wamu era nga bawayizaamuko ng'ate feesi zibaddeko busimayiro. Abasajja bano babadde beewandira omuliro okumala ebbanga eriwerako ddala, naye bwe batuuse mu lukiiko ano omu alabiseeko ng'akubira ne ku munne engalo. Simanyi oba laaveni ebadde yakweyisaako oba ddala ebadde eva kuki ku mitima gyabwe. Weewaawo bwe tudda ku nsayidi y'omusumba amanyiddwa nga Bugembe, abangi batandise dda okuba nga bamufumitafumita empiso, naye nga jjukira nti bwe baali ne Bobby yamugamba tosobola kwagala kibi nga n'ekikola kino ekirungi okyagala. N'ategeeza Bobby nti nze Museveni nina ebirungi bye mumanyiko kubanga yannyamba okunsomesa, ate naawe nkwagala kubanga naawe olina byonkoledde. So ndowooza wano atuukirizza ate akalombolombo ke ke yayogerako kwolwo. naye oya tugende kumukama engalo bannange olw'ekitabo kya muzeeyi. Tumusse emikono tusabe. Katonda affe omulungi, weebale nnyo, weebalire ddala. Olugendo olwo lwa kampeyini za muzeeyi lwatandika na ssaala era lugenda kuggwa na ssaala. Lunaatera okuggwako ebitundu 19 biweddeyo. Weebala olw'obulamu bw'otuweeredde muzeeyi His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Weebala olw'obulamu bw'otuweeredde maama Janet Kata Museveni. Weebala olw'obulamu bw'obatuweeredde Mukama ne batambula ebbanga lino lyonna nga bazzaamu abantu assuubi, nga bazzaamu abantu amaanyi, nga boogera ebigambo eby'obulamu, nga tebafuddeeyo okubatasiima. Weebale Katonda affe omulungi okubawa omutima omugumiikiriza, okubawa obulamu. Twongera bayimusa mu maaso go ne famire yonna, first family ne kabineeti yonna, gavumenti eri wano, lwaitonaliko sipiika ali wano, abakulembeze bonna bali wano, twalabye nga batambula buli wantu wonna. Mukama Kawempe si asembayo, batambuze paka kunaku olusembayo, nga beboogera ekigambo tikikoma bakyogeredde, kigenda mu mitima. Bannayuganda tubayimusa mu maaso go obawe obulamu, batuuke ku lunaku olw'okulonda nga buli muntu mulamu bulungi,
agenda alonde ng'omutwe gwe gulaga kituufu. Gavumenti eno eriko etuwadde emirembe, etuwadde okuyimusa erinnya lyo, yeebeddako ate tukole ebirungi, tukole ebikuba ebisingawo mu kisanja kya Yoweri Kaguta Museveni ekyomusanvu. Omusajja ono yasanga Uganda matongo, yasanga Uganda kisiko, n'agikabala n'agirima n'ajanjala n'asiga ensigo. Tusaba akalulu ka 2026 okutuuka ku 31 bakamuwa awatali kukasalamu awangule amakungula gano, naye aliye ku bibala by'ensi yasanganga matongo. Okukuŋŋaana n'otukukwasizza bibeere birungi byerere, twatuuse bulungi, tuwulire ebigambo eby'obulamu okuva eri taata jjajja w'abaana, ffe abeera muzadde waffe, tugende tutuuke emirembe gye twavudde, emirembe gyo gibeere mu Uganda, emirembe gyo gibeere mu Uganda. Uganda tugibika mu musaayi gwa Kristo Yesu, abakulembeze okuva ku nnamba emu n'emaama tubabika mu musaayi gwa Kristo Yesu, okutuuka ku mukyala ali olubuto tubabika mu musaayi gwa Yesu. Uganda abantu bazaalanga abaana ne bafuta endwadde, kati bazaala bulungi olw'obukulembeze obulungi. Kakame ekyo kyosaba kigende mu maaso mu Kristo Yesu Mukama waffe, tusabye amiina. Nsaba nzikirize kutawanya ne maama nkuyimirizeeko ssebo, ffenna abalwana tuyimire tukubire Katonda engalo olw'emirembe waggulu w'emitwe gyaffe n'akalulu mu bbanga. Ssebo taata ng'okyayimiridde, amanya gange nzeruzo mugende mpaku worship house e Nansana. Twatandika ekkanisa eyo nga nyina emyaka 19 ne batugamba tetukkirizibwa tuli batonyo tetwasoma. Mukyala Joyce Mpanga n'agamba, President Museveni yagamba ne ba Petero baali tebasoma. Ekkanisa eyo ssebo eyimiridde olw'okutuleka ne tusinza. Katwebaze. Ayi Katonda omuyinza buli kintu, tweyanziza nnyo olw'ekirabo kye bawa Uganda. Ffe ffekka faabalina President asinza Katonda mu lujjudde nga n'okubaana bwe Pastor Patience Wako. Ekkanisa ya Uganda, bakatuliki, baprotestanti, balokole, Seventh Day, tulina eddembe ly'okusinza. Ayi Mukama tukubira engalo era nga tusaba nti ne 15 otusookeyo. Tusabye bwegenyi gw'abalonda awamu ne Uganda. Tusabye omukisa oyongere okuuma eggwanga lino emirembe mu kulonda, era nsabira abavubuka mwenna mu Uganda Katonda ababeere emirembe gibe mingi. Katonda yongere okutukumira President olw'eddembe ly'okusinza n'ebirungi ebirala. Bino byonna tubisabye nga twebaza mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Abantu mwenna mukube engalo nga mwebaza nga mugamba nti amiina era amiina. Neyanzanya ekitiibwa Mr. President. Mu nkuŋŋaana zino jjajja avudde mu mbeera n'atabukira abakuumaddembe yessa okubanga ate munnange bakola ki, bakola by'atayagala, era nga kino kireetedde bangi okuga nti kati ndowooza mulaba mugenda mukozesa amaanyi mangi ne muteeka amaanyi mangi ku bantu nga mulowooza mugenda kusanyusa jjajja gye biggwera, babaswaza buswaza, yabayise idiots. So nga ate abakyala ab'enjawulo mu biti eby'enjawulo baavuddeyo n'ensonga zaabwe ezibaluma ne bagenda maaso okuba nga ate bazaatulira jjajja. You leave him. Leave him, you idiots. You soldiers, get out. Oh no. Okay, you come. Let him come, Muleke. Come. No, the other boy. That boy, you watch him. Muzai ntuse na yenwanye bankumira nyama bega basibira ebweru bankumiza nkuba bagamanza kiwawa semuzukulu wa Muzai baganya okumpisawo tofa ku nkuba nange nkubye tofayo bakyusamu Muzai webale kulwana nziza wadakulwana kitabi nabaddeyo naye tabanzikiriza kuyitawo. Ebyo biveeko okusobola enkokola nange bazinkuba tofaayo. Lwaki bankuba enkokola? Kati emirimu gituusewa. Kati nzikakkanye
muzeeyi weebale kutuwa muzeeyi watuwa ebyuma ebisala amabaati n'otuwa ekinyiga amabaati ekikola design kati emyaka 10 tubikuumye bano bansibira ebweru muzeeyi basonye Yesu yasonye abali bamutadde ku musaraba kale mbasonyiye ku lulwa ddadi bakuba n'aboonoonyi bakoze omulimu munene abaana bo bonna weebali wano nazze nabo era bali awo mu nkuba muwageeko babalabe otukozeemu omulimu munene watuwa ebyuma n'abakapentwe nabo n'obawa era abavubuka bangi betukutteko bookutteko muzeeyi bino si byakwewuusa kubanga weebiri bikola kale era muzeeyi watusuubiza otuddemu sente zaffe zewatusuubiza ez'abavubuka tebalina zituwa zibagamba okutwongeramu kale kiweesiba mu nkuba kati genda Pulezidenti Museveni akiguddeko ne baminisita be oluvannyuma lw'okukola olukuŋŋaana nga basaba abantu akalulu mu eyo vidiyo gye ngenda obbazannyira. Namukadde omuzira mu bazira n'avaayo n'abaka akazindaalo n'atandikira awo bbalangira nga waabasindikira n'ebigambo ebisongovu ng'ababuuza nti mmwe muli bulungi era buli kimu ewammwe kitambula bulungi naye ffe abaana baffe babonaabona okukamala. Namukadde ono amaliriza ng'abuuza baminisita nti mmwe abaana bammwe tebaasoma tebagenda mu malwaliro malungi buli kimu tekitambula bulungi mu famire zammwe. N'agamba nti ate ewuwe bazzukulu be tebaasoma batabani be tebaasoma buli kimu ewuwe kitambula bubi. Vidiyo yiyo katugirabe. Abaana ba Museveni tebalya tebasomye abaana basomye abaminisita abo abaana baabwe basoma abaana baasoma abazzukulu byange bisiru mubirala mu kyalo mundeke. Abantu batubuuza mwawagira NRM muyina kaki? Oh, why are you stopping him? You watch it. Lekono wechibuto na waberewo. Sanso okulaba mukama wange Museveni amanya agange bamita Shamira Nakyaze era nga ffe abeera enguudo aba 7 Hills naye taata mukama wange kyekusaba ffe ng'abeera enguudo tusaba otwongere ku musaala tukoyokolera nusu kakaaga tekalina kye katuyamba taata. Abantu batubuuza mwawagira NRM muyina kaki? Kiki? Mukama wange Museveni nanyini ggwanga lino Saabalwanyi. Abantu batubuuza ffe abeera enguudo muyina kaki? Abeera enguudo? Ffe aba 7 Hills. Oh, who is paying you? Ani abasasula? Mukama wange bamuyita Bulime Faruk ate nga ye meeya agenda okulayira. Ani oyo? Bulime Faruk mukama wange wooli nsaba owuubire ku Museveni. Ani oyo? Babasasula meka? Sharifa, what's this? Nze ndi supervisor nga nfuna emitwalo 2 taata, nina abaana 3. Emitwalo 2 taata tegalina gye katumala. Ate nga batubuuza nti ffe abawagira NRM muyina kaki? So what is the story here? Okay. Oluvannyuma lw'akasuku okubanga ate yakyalirako ku jjajja waliri mu State House Nakasero ne bannamawulire abalala bwe bati bagenda maaso okubanga ate bawayamu ne First Daughter Natasha. Yes, wetwogerera ba YouTubers bangi bagenze maaso okubanga ate bakyusa ebintu byabwe oluvannyuma lw'okufuna ssente. Abawerako ddala lisiti mpanvu kuliko Zubeda, kuliko Black Sugar, kuliko
divorce abadde alaga nti wankyukakyuka ngera buli kyapostinga kulaga kyankyukakyuka ayagala enkyukakyuka kaakati nno munnange oluvannyuma lw'okufuna kasente buli content gwe bakola balina okuteekayo ekifaananyi kya jjajja mabega okubanga ate babunyisa oba batambuza enjiri y'omukulu Yoweri Kaguta Museveni Shira Price ba tiktokers ab'enjawulo so nga ate mulimu abakiise ensingo nti tebaaweereddwa mukisa guno okitegeera tebaafunye kasente nga barama bali bakola ki bakuba mimiro bo babagyemu ate ne babako be bakola ki be bateeka Yabaho yavuddeyo ne yewana n'ategeeza nti ye yawaddeyo listi yaabo abasobodde okubanga ate bakola ki bafuna kasente so nga ate ye Kasuku yali agezaako okuba oluseke kwolwo wabula nekitagenda bulungi bangi mujja kwongera okuba nga ate mubalaba era nga kati bannayuganda beewuunyiza era ne bava ku bantu ngera kuba nga nkutuusaako omukulu amanyiddwa nga Mr. Henry yavuddeyo n'agenda maaso okuba nga ate awabula agamba nti Kasuku yandibadde akola bw'ati bino abyogera oluvannyuma lwa Kasuku okuba nga ate yayitiddwa okukola interview ku Sevo ate nga buli gy'amulaba akola by'akola nga tamuwa oba tamuwabula so ogenda mu kapasite ya Kasuku n'otandikawo academy y'aba blogger that is an idea that can be funded. That would be a Kasuku legacy. Big up on yourself. I want to thank each and every single blogger who went and sat down and called a Jazz with Jaja. Beautiful concept, beautiful execution. Big up on yourself, Natasha, and everyone who was involved. So you see, when you're meeting a leader, a scholar, somebody bright like Sevo, you don't go head to head direct. First, understand the things he likes and the things that can resonate with him. So if Kasuku had told Jaja that I have an idea of starting an academy for bloggers and online youth in Uganda, we certify them, we empower them, we take them through the right process so that they become professional. And jokes aside, that is a niche, that is a need we need in this country. Also, Lugambo Mukulembeze tujite Kaguta Bloggers Academy, oba Natasha Bloggers Academy, oba Kasuku Academy, oba bakuwetake rach tula jobojiteka, because you're providing employment for these young people. Abagendo basomesa, you're supporting the economy. There's no way Sevo can say no to that idea. But do not think that a man like Sevo can fall for an idea of a handout in a time like this, with people ngabona bakanuda amaso. So I honestly think Kasuku didn't do his homework properly, but next time better. Those are just my random thoughts. Let me know what you think about the people that represented us in the conversations of Jazz with Jaja. Thank you. Eyabiddwa ensimbi nga akozesa line ya MTN oba services za MTN bwatyo yavuddeyo n'abalojja obubi. MTN Center eyawa Kiseka eri wansawo mu vali mulina ababbi mpandisiza line eno tuuse ku MTN Center sawa zibadde 7 nentuukawo nga siina tini simaya certificate nenkwatagana n'omuntu nanyambako ofuna tini certificate bwe nfunya tini certificate mbadde nyaza almost n'ebiwandiiko byonna bye babadde baagala ebbaluwa ya chairman mbadde njirina buli kimu mbadde nkirina nentuukayo neŋŋamba njagala line ya MTN eya mobile money ne bankwata nengende wa manager oyo naŋŋamba ebyo ebyokufuna simaya tini certificate biki nfubye byonna mbifunye mbireese tukwataganye namala naŋŋamba eno simanyanga esimu simaya yakabodde biki eri mandatory kakana akasimu kaabwe nangamba sina va mu kizime nga sejuze nimuganga toyembera neyange nagamba osobola gula eri biki nampoteza nengula simu eno nangamba line eno okubeera active ne manager tangambye ko genda simba line wali kukola ki kufuna simanyanga namba biki ngende wali bansadize line nedda angambye genda ogambye oli owatera ku number 7 akukolere line eya mobile money mugambi manager ngambye actually manager gendo mugambi manager ngambye ntuseyo njogera n'omusajja nankolera line amaze okuginkolera line ngifunye ku ssaawa zibadde 8 nga zigenda 9 kubanga nze nvuddeyo ku ssaawa 10 nga ssaawa zigenda 9 ntuuse wakaano ssaawa 11 obudde bonna bwemaze nga netala mu town mbadde nyinako ebirala byenfunayo tuuse waka ku ssaawa 11 ssaawa 11 bangambye bajja kunkubira essimu actually nyina wembuuse bamwe bajja kunkubira then tukwatagane then nonako lwenca ngende eri
ne bankwata ne bangamba ene namba tugikuwadde ne pini yino pini togikyusa eno kumana ennaku 3 nga tekyuse konze kale manyi abantu bali authentic. I thought it is something they do ku bantu abakoze ebintu konze kale jukira baba no mulengo agamba nti no you can change the pin obukitegeera ne wano bangambye I don't have to change the pin, and that is the guy at the counter and the manager. You know abantu banji tosobola kwebuuza ku muntu mulala. Ngenze maze okuregisteringa maliriza nkutte kubo nfulumi nkutte buli kimu kye baagala nkituteyo. Line etanaweza yadde n'essaawa 3 mu line yange ngenze owuliranga bankubirako ekinamba yekyo kiriwo. Enamba ku line gye naakagula yino enyini eri 0-391717835 be bankubidde ku line gye naakagula mu simu gye baŋŋambye empyattuku etannaba yadde n'okumanyibwako yadde n'omuntu omu. Essaawa zino bankuza banange kola kodi bino activating nyonji activating bazemu bankubi neze no manyi jogera n'abantu bali mu magezi ogize kodi zensizemu okunyiga sente zange zonna ne bazitwala. MTN kino kiri mu mmwe because tewali muntu amanyira nnyeno gye nnyina, tewali muntu amanyi okujjako mmwe mwekka. Wabaddewo okwekuba empower mu kibiina kya National Unity Platform eri babuloga baayo oluvannyuma lw'okubanga bawanyisiganya ebigambo nga buli omu awa endowooza ye naye okwawukana mu ndowooza ate ne kibaleetera okulowooza nti oba oli awo omu si wankyukakyuka mbega. Sadamani Makebe ate omukulu amanyiddwa nga Wumalitseka ebigambo biri awo bingi benkya neggulu naye nga ye mwana mulenzi ono yavuddeyo n'abategeeza nti kano si ke kadde akatuufu ennaku tubulayo ntono ddala mwandibadde mufokasinga ne muva ku butale obwo obutonotono. Sadamani Makebe ne Wumalitseka bali mu kweyuza. Abantu beebuuza ani mutuufu. Buladi nsaba mumpulirize. Kana akaseera ke tulimu ke kaseera akasembayo. Mbadde nsaba ba comrades mwenna bwe muba mumpulira kano si kadde katuufu kakuleeta strategy mpya mu bantu nti mbadde mukola kino kati mukiveeko mangu tugenda kubuza abantu tubaleke we bali ekintu tukijje wala kino tuleme kyonoona mu kaseera kasembayo. Abantu tubaleke we bali tubasensitizing iraawo. Kana akaseera abantu baagala kuwulira balonda batya nti mu kabox kali tobuuka mu ttiika eyo oba ekinkumu toteeka bwino wantu walala teeka wali wokka akalulu kakuume nga kayonjo. Abantu beetaaga kumanya nti engoye za NUP beret oba manvuuli si byakuleeta wali ew'okulondera. Yambala engoye za bulijjo tewessaako akabonero konna. Tubayingiremu mu Robert style tubabeeremu nga tebamanyi ani yaani. Kategedde abantu beetaaga kumanya nti fulaga tujoogerako naye ku lunaku lw'okulonda luli olw'okuteeka nga togisitula. Sooke mugireke tugijjayo ssaawa ya kubanja nga boogedde ekitakwatagana. Abantu bye beetaaga okumanya ebyo. Kana akaseera ke tulimu si kakuyombagana. Bakomuletizi bange Kiseka taata Sadamani Makebe tusse mundu ku ttaka twogerere wamu mu ddoboozi limu tukkirize empisa zaffe zifuuke engabo obumu bwaffe kibeere ekittala omusajja tumuli ku nnyolo. Eddakiika gye tumala emu nga twawukanye kirabo kyankizo kye tuba tukwasizza omulabi. Ebyafaayo tebijjukira baayomba, byafaayo bijjukira abo abaayimirira wakati mu njawukana baaniriza obuwanguzi. Museveni bw'afuuka pulezidenti nate gwe bagenda okujjukira nga pulezidenti wa Uganda n'omukufe gwe bagenda okujjukira nti gundi yayombanga bulungi. Tukwatire wamu akadde katuweddeko tumanye ensonga lwaki tuli ku kino tuleme kwekuba ekintu bwe kiba kikususseeko ekyakyaliwo omunoonye mu kabokisi omugambe buladi twokya keregedde. Ekyo kiteesa ebbali kanzireko ku nsonga y'abasirikale wa komanda wa jogo tega masikio sikiliza askari. Njogera nammwe singa mugwira, njogera nammwe ng'omu ku mmwe. Njogera nawe musirikale gwe kuba naalinyimiridde awo w'oyimiridde. Mmanyi obuzito bw'emmundu gy'ositula. Naalisuzeeko mu ekyo ekiyumba ky'osulamu.
nali nsuzeeko mu kayunipoti akooca k'osulamu nali nyimiriddeko mu musana wakati gw'oyimiriramu twayimirirako mu nnyiriri ng'enkuba eyiika wuliriza kye nkugamba kuba nali nkozesezza ku musaala ogw'obusente obutono gw'okozesa abantu be bali mu basindika okkuba be bantu gye mwava ne muyingira obusirikale ate era obusirikale bwe bugaana mwaba abantu gye mugenda okutta ffe okugamba abantu baleme kulwana tetukyogera lwakubanga tulowooza nti mugenda kuba abantu abo bawangule kituluma nti bannayuganda ku bannayuganda tugenda kuteŋŋana ng'omuntu atusindisa okwetta si munnayuganda munnaffe kale kino kati kyogere musirikale ku musirikale ya kuba kati kyenjogerako osobola okitegeera tunuulira abantu bano olowooza abantu bano bwe baba bafa obuttusa ekyengulu n'ekyemmanga ku ddyo ne ku kkono ne bayingira omulundi gumu mu barakisi bwe bati batunuulire oyinza kubakola ki komanda oyinza kukola ki teriyo mundu eyinza kuyimiriza muntu wa bulijjo ng'azituse abo bwe babasindikamu okkuba bwe giba giwunye gye mugenda ogenda bo babamanyi abantu be mwagala okuba bamanyi bazaddebo be baganda bwe tolina gy'oyinza kwekweka byonna bikole naye tofuulanga omuntu wa bulijjo omulabewo ojja kuba obikudde olutalo olutazikira ne bw'onoddukira ku kyalo abantu ku kyalo bakimanyi nti oyo yali musirikale bajja kuwaayo jja kufuna bye weetaaga muleme tuprovokinga tuli eno tulwanagana n'abantu baleme balwanyisa ate mwe muteekawo embeera abayimbi ne ba MP ba NRM mwe simanya minisita kina biki mulowooza abantu bano tebakimanyi nti gavumenti ebawa ssente mulina bisawo na bisawo mu nju zammwe mulowooza bano abantu tebakimanyi nti bwe baba basazeewo ne bajja ne babakyalirako mu maka agamu yenna abaasoose otuukawo abaagenda fuka mugaga muvundu abasooka oyingira mu maka agamu obulamu bwabwe buba bukyuse just omukisa gwe mulina nti bannayuganda ebya ssente tebabyagala tugende tulonde omusirikale weesonyiwa abantu sebo ssemateeka wa Uganda mu article eyabiri mu ennya ne article eyabiri mu omwenda zikkiriza munnayuganda okwerwanako bw'omusirikale bw'oba omulumbi ewatali tteeka ly'omulaga bino omusanza ali mu kutambula ne fulaga ewatali musango gwakoze ali mu kunyumirwa nsi ye n'omulumba akkirizibwa okwerwanako akkirizibwa ofafaagana naawe ate article eyanamu 5 esangibwa mu chapter ey'okuna kati ate yeetaayiza byonna kabulaazi emukkiriza okunyolagana naawe n'akukola kyayagala bino bye muba kimira mu drone nga temulina lupapula lwe mulaze kimotoka tekirina namba plate bikibakkirizibwa n'okwokya eyo emmotoka mu self defense kati abantu mubakube ku lunaku luli nga mukimanyi nti bakkirizibwa okuba gwe ngenzi okusibula ngenda kusibuza omukulu amanyiddwa nga MC Uncle Ben yesonoye yavuddeyo ne yeewuunya anti ate omukulu agamba nti internet tajagala this and that ate kati kwatambuliza ekintu kye emabegako awo era still yavuddeyo n'ategeeza nti yalaba bannayuganda basiibukidde empisa ku Facebook n'asalawo kubanga ate agiggala so ng'ate ebimu ku ebyo byagenda maaso okubanga akola biragibwa live kuki ku Facebook anyways sigenda kubanga nsukawo mbadde pijja okubaweereza ngenda saba mungu atakumira mpera asigale nga bankumidde abanjagalire mbere bulungi mweraba warugamba aba internet tebalonda mwaye mu 7 right nawe internet ojetaaga kate ne kisinga okuba ekibyo kimanyi bannanyini mainstream oba media house bakolera gwe ate media zaabwe zigwa awo si kyekindeese omanya ebintu ebisinga okunjagaza Kasuku ne Zubeeda bawagira mwami Museveni mu lwatu Shalom bwava mukobera agamba muwagira Kyagulanyi kugenda bye n'otukuba kodi era njagala kyazeko kuba NRM nabye njagala obbagamba wa teweekweka you know gabagambye omuntu
owa opposition asokola ku media asoko ko shooting a video ngere abega ku TV kuli kechifanyi cha M7 na chaza no sima meja kutesa sima yekutesa oyo kutesa ogeto strike sima geto strategy sima geto because bitya anyway sibe badde binde sebyo sanyo kumalira time na ku idiot people mami bujingo ogaba abantu ntino bamala okulonda baveewo wengabo bomala okunganya ekimu ekyekumi tokirekawo olina ne bakibala oba kiwedde mmeka oba mmeka ne bakitira mu motoka okitwale ku Centenary Bank eyo Rubaga ate n'olimba mbo okitwala ku Centenary Bank okakasa gwengo okikuuma ne bakitira mu buutu esente ziba ku church gwengo ozikuuma ngwe n'aba finance ina ba admin gwengo ozikuuma n'oziteeka mu buutu n'ozitwala era lumbo olifuna accident ng'ova ku church abalisooka balionda akathimbi gwengo ozikuuma yo omuntu gw'ogamba dde waka nga amaze okulonda nga internet ogijjeeko agenda following ate ebintu bye byalonze awo siwe mbadde ndaga kati ntuuka wano wendaga Munnayuganda wenna tambuza video eno kasooke kino internet yokomanga 18 ekomanga 8 okubaako taitaga mwenda tegenda kubaako paka okulonda wekonagwa maaso eyo era iza n'obutaddako kubanga ebigenda tutambula mu Uganda bigenda kuba birungi babalabudde mujjeko mobile money sente zammwe uliriza buli wanchuka cheko na twambuza video eno mwami Museveni bategese government we planning to kidnap and kill people oluvanyuma okujjako internet ng'okulonda tekunatuuka otegedde mwami Museveni ategese okutta abantu n'okukwata bonna beyeetaaga okukolako operation bonna mu period eyo ng'okulonda tekunatuuka nga internet evuddewo kyekyayangusiza okujjako internet era mwenna abasobola okubanga mwebeereramu oba muyinza okwekuŋŋaanya ne mugenda ne mupangisa esaadi z'eggaala z'emagero okuuma omukulembeze mugende mupangisaawo tombuuza information njejjewa sijja kukubuulira okulonda bukugambye internet bagenda gijjako nga 8 okutuuka nga 15 ogenda kuwulira abakulembeze ba Nuupu abasinga nga bali mu makomera nga babuliziddwawo neba agent ba polling agent abagenda okubanga bawandisibwa mu kakiko k'ebyokulonda tebagenda kubeera ku polling station bagenda bakwata ne Kyagulanyi ayinza obutalonda bayinza omuganirira ewaka kola kimanyi nti bwafuluma bw'atyo ogenda okulonda ayinza obutaddaka ye pulaani eriwo nabaga nti gavumenti yetu inabambega elimu inabambega mu opposition nino opposition inabambega mu government of Uganda we planning after shutting down internet we plan to kidnap and kill the political people naddala aba opposition era tandikanga 9 10 11 12 bembadde mmanyi ku kyalo nti oyo wa Nuupu nnyo bagenda bawamba bo bamanyi nti bejjo tandika olutalo nedda akafu era internet okubanga kweri ng'ebadde erabisa aba gavumenti n'abasirikale nga bakwabula zifulaga bazityoboola bazirinnyako baziyuzaayuza ekyo bagenda kukikola ng'amaze okuggyako internet era batandika okuwa ababbi emiggo okujja okulumba abannayuganda mu ngeri yonna ngamba omunnayuganda wagala ejjambiya weetaase abo ababbi abanajja omubbi bw'ajja okukwata kwata lipoyo giteeke woomanya wali ebyobugagga byo bwe guba nga mutwe gwo gwe guliko ebyobugagga teeka mu jaketi bagenda kusindika ebibinja by'ababbi okubatemula basobola okuteekisawo ne kafyu ogamba nti eggwanga teriri safe pulaani ya gavumenti yonna egenda eyagala gikolera mu piriyodi eyo otandika nga 9 mpaka nga 14
mutuuka okulondanga n'okufuma ennyumba ogitya. Tambuza vidiyo eno gidownloading ebere mu simu yo ogigabe. Ntegezeddwako nti abasirikale okuva mu bitongole ebyenjawulo batandise okupangisa eggaya z'emagero okumpi ne Bobi Wine. Abannayuganda mwetegeke. Abannayuganda mubeere eweya. Ensi yonna egenda okubayambako egenda bayambako nga mutandise. Teri nsi egenda kubayambako nga temutandise. Bannange mutandike, ensi egenda bayambako mbalayirira amazima ga Katonda mu ggulu. Ebyo Museveni byolaba yeekwasa kati ayita ku bannamawulire ba YouTube baki amayinti bo basobola okuliikinga information ne bamugaba mu budde buno obujja. Gwoza singa ade yeetaaga nnyo ba social media gundi abo lwaki internet agijjako nga ate kwe bakolera. Waliyo YouTube agenda okuddayo ku uploadinga video yonna ku YouTube nga internet evuddeko. Omunnayuganda kati kyetugenda mu lutalo tekyali kyakuzza. Kano nkawa wenna amanyi nti owagira nkyukakyuka ng'olya mu lumene olulizise. Bw'oba oyagala kusurvivinga Museveni ng'oli mukulembeze oba ng'oli wankyukakyuka tokwata ssente ze. Tokwata ssente ze. Mukitaafu abeera aweya. Mu bantu abayinza okudda mu kkomero oba okusibwa oba okuttibwa oyinza obaako. Bw'oba omanyi nti oli wankyukakyuka tokwata ssente za Museveni. Ng'olireete fa yonna.